Omulungi yenna atulabe gy'oli ankwaniriza natera mu programu yaffe Enganzi. Nga bulijjo tubayitira abantu ab'enjawulo twogera ku nsonga ez'enjawulo naddala mu bisaawe ebitali bimu. Omulundi ogwaleero atukuleetedde munnabyamizannyo tulabe mu bulamu bw'ekivubuka, enkozesa y'ebyemizannyo, twezimbye tutya mu byemizannyo n'okumanya ebitondo ebikwata ku bulamu bwe. So mu kaseera kano andeese Obbi wa Xavier High School ate era nga mu ngeri y'emu coach w'omupiira ogw'abawala ku Xavier High School. Ate era nga musajja mugundivu mu byemizannyo coach wa national team ey'abawala lwajjo tuta She Cranes. Kama wange nkwaniriza nnyo ku Xavier TV, buuza ku bantu abakulaba olwaleero. Neeyanzizza nnyo. Okusookera ddala erinnya lyange nze Mujabi Ephraim Bunnya, ndi nzaalwa ya Kiboga ate ndi Obbi wa Xavier. Okuggyako omukulu enjagala okutereezaamu ye statement gy'oyogedde nti oleese kooki wa mupiira gw'abawala. Si bwe kiri. Tuguyita mupiira ogw'okubaka kubanga guzannyibwa abawala n'abalenzi oba abasajja n'abakazi. Netball ng'era bw'olaba football nti tumuyita football kubanga azannyibwa abasajja n'abawala. Then ensonga endala siyenze coach wa national team essaawa zino. Coach wa national team ye coach Mubiru. Nze naliwoko kuyambako technical mu biseera bya national team we yagendera okuzannya first 5. Naliwo nga technical omuntu ayambako abazannyi ebintu ebiri technical then in umpiring ne bamanya amateeka gatambula gatya bye tugenda okusanga mu first 5 bigenda kubeera bitya, ye first 5 bamuzannya batya. So naliwoko okulaba nga tiimu etegeera ebintu ebyo era negenda ne performinga bulungi. Okyaliyo oba tokyaliyo? Essaawa zino siriiyo lwa nsonga nti bagenda kuba nga bateekateeka Africa Cup. Tiimu egenda kweteekerateekera Africa Cup era bagenda kuyita abatendesi. Ebintu bya Uganda naddala netball tubeerawo ne baleeta ono ne baleeta ono lwa nsonga ya ssente. So Mujabi omuzannyi w'akapiira okugambye oli nzaalwa y'Ekiboga, oli omwana w'Ekiboga. So kati gwe mu kutandika Kiboga obuto obwo osomera wa ebintu ebiringa bwe bityo? Nayanziza okusookera ddala nasale yange ngisomera ku ssomero lye baayitanga Hospital Nursery School gye baayitanga Kibaati. Ku Kibaati awo nvaayo ngenda ku ssomero lya primary lye bayita Bamusuuta Primary School ku Kasozi Bamusuuta. Nenvaayo nenjoyininga Xavier High School ate senior 4 yange nengisomera ku Kiboga Progressive ate senior 6 nengisomera ku High Standard Katera. Amasomero gonna ag'amaanyi mu Kiboga nagasomerako era bw'ovaayo oli ne babuuza Ekiboga wasomerawa, bw'oba nga tosomerangako ku Xavier High School nga tosomerangako ku Kiboga Progressive nga tosomerangako Katera oba tonnasoma. Kati Mujabi omupiira ogutandika otya? Oyingira otya omupiira? Nga bwe nkugambye Xavier
Sevier erabika eryetaaga neeva ku kigambo high school oba ne tugifuula university. Sevier twetaagawo kati ndowooza nga tetukyagamba Sevier secondary school oba high school. Enakuba university. Okusoma kwange ku Sevier high school wenyingirira netball. Tuyingira tutya nyingira ntya netball. Netball muyingira mu 2007 mu senior 1 ku Sevier high school. Naye nga ngenda okujja ku Sevier nali goalkeeper era ne kati goal nkyagikwata. Naye amaanyi ngamalira nnyo mu netball. Nti nyingira Sevier high school nga goalkeeper. Mr. Second Director ategeka wo competitions kusomera awo. Bw'ategeka competitions yateekamu ne netball. Mutegeka netball waliwo mukulu kati essaawa zino deputy principal wa high standard Kateera. Omukulu Kyale Masamu. Agamba nti netball wakiri tuteekemu abalenzi 2. Kati waliwo omuvubuka bamuyitanga Franka yasomeranga naye ku Sevier. Ffe nga tuli mu senior 1. Nze ne Franka tugenda mwaka kyogo 2007 tugenda mu tiimu ya netball eya senior 1. Tiimu gye baali basinga okutya oba eyali ey'amaanyi mu kiseera ekyo yali senior 5. Senior 5 eyo yalimu omulenzi gwenzijjukira ate naye yali goalkeeper Muzamiru. Muzamiru abeera eri ffe tubeera eno naye tukuba senior 5 akapiira. Buli omu gye yali alowooza nti yegenda okutwala tournament oba ekikopo ekyo director kye yali ataddewo. Then emizannyo emirala ffe tubeera abantu twabagonza twali mu senior 1 naye nga Takikweri waliwo omulenzi awo gwe bayita Sekizivu, waliwo ke bayitanga Kakakembo nga tumuyita mwana wa master. Twali baana bato naye nga Takikweri. So competitions ne tuwininga overall ne debate. Ebintu kye baatuwangulamu kyenzijjukira obulungi yali quiz. Mwana waffe yatuuka ku final ne bamubuuza number plate ya pikipiki ya motoka ya director atakimanyi. Kati awo kibuuzo ne kimulya. Omulala bamubuuza akatebe kano ke batuulako kafomu kuba ebiseera ebyo twatuulanga ku bufoomu awo ku Sevier. Foomu ne bamubuuza lwaki bakayita foomu. Kibuuzo kya Luganda bamubuuza lwaki bakayita foomu. Agamba nga takimanyi naye ng'olowooza lwaki bakayita foomu. Kibuuzo kiteeke abali batonye lwaki bakayita foomu. Naye nga bakayita foomu lwa nsonga nti bw'okatuulako bw'oti oli n'atuula wali nze ne ntuula wano. Bwe mba nnyimuka bwe nti omuntu omugamba foomu togwa. So yensonga lwaki bakayita foomu. So katuwanguza. Kati okuva olwo nenva mu nentandika nga bwenva eri mu goalkeeping. Osanga awo abaana bali mu kuzannya nawe n'ogenda n'ozannya. Mr. Kyalemanga agamba zannya mu bakonenkonemu abo banywere. Kati omanyi omulenzi bw'aba azannya n'omuwala amaanyi ago gamuteekako gayina kye gamwongerako. Kati oli agenda okuzannya ne bawala banne nga ayinamu amaanyi ago. Kati bwe tuvaawo atandika okuŋŋamba ng'olwo ntandise okuyigayigamu obuntu obumu
simanya footwork, simanya kano kabeera bwe kati wano tosala wano eba offside. Mr. Kyalemanga bwenva ku kisaawe mu kifo ky'okuzannya nga ngamba kwata wiso yiyo. Training beera umpire. So mu mbeera eyo natandika okunteekamu amaanyi. Then 2009 Xavier School ne organizinga netball course. Gyendowooza nti ye course eyasooka mu Kiboga. Ne organizinga netball umpiring course. Era nzijukira course eyo ya conductibwa yakole ya Mr. Nelson Nibogere ye yali instructor. Mr. Kyalema nankubizira noonya akasente ebiseera ebyo gyali 7 naye nga 7 gizitowa. Noonya sente osome course eno. Nengisoma course nenjiyita bulungi. Era awo wentandikira olugendo lwange. Olugendo lwange awo we lutandikira. Kati ekyongera okundeetera ddala mu netball coaching. Bwe navaawo mu football ye omwesonyiwa. Namulimu awo mpaka mu senior 6 2012 nga ndi kwa standard. Awo nengenda nga mwesalako mpola kubanga ye football yanyamba okusoma kuva mu P5 paka mu senior 6. Bwe ngende nekateera ate kintu nekyeyongera okunyingira. Jjukira nalinga umpire. Kati kateera eyo nga mbeerawo ku ttiimu ya Mr. Kyalema ya standard Kateera. Ngamba kola kino. Naye nga sinagenda kwa standard Kateera. Nva ku Xavier School. Ngenda ku Kiboga Progressive. Ekintwala ku Kiboga Progressive nti waliyo muganda wange oyo Eddie Katuma. Nga gyasomera nanconnectinga nangamba jangu eno otuyambeko ne mu netball. Ati nze nga eno ku Xavier ebiseera ebyo nga Mr. Kyalema akyaliyo naye nga balaba speed gyenkolerako netball ndalamu. Yankonvisinga nnyo Mr. Painento. Tutuula ne Mr. Wampalo oba omujjukira bulungi. Ne bagamba jangu kuki progressive ebiseera ebyo amazima googerwa nga naawe we bagamba nti ogenda kusomerako ku Kiboga Progressive nga olaba omukisa guzze. Ogera ne Eddie teacher Mr. Kyalema ebiseera ebyo ne Mr. Sekandi. Mugamba gendako ku Kiboga Progressive. Ne banzikiriza ne joininga Kiboga Progressive. Era nabeerangayo nga traininga netball team eya Progressive ate nga bwenkwata ne goal. Kaseera ako ngera Kiboga Progressive mateeka ino kuba final ne Xavier School. Jukira Xavier ye kya netball yali ekizimbye nga kyekyo. Nga Progressive ebeera obwetyo naye ebbanga lye nabeerayo kuba final ne n'Abaxavier bakakubira abamukulu Kyalema. So bwentyo bwentandika okuyingira omupiira gw'okubaka.
kati ova mu secondary byonna okyabikola okyali goalkeeper ne guno omupiira gw'okubaka ogulimu kati awo kiki wasinga okupushinga ng'omaze okuba mu secondary? Nva mu secondary nasooka ne ngenda mu maaso n'okupushinga football. Mu kusigala ku football ttiimu ya Lweze nono nasooka ne mbeerako mu Kiboga Yanga awo ng'enaatera awo wetwabeerera awo ne bajjoze bawire nga waliwo Eddie Katumwa yennyini, waliwo bwe bayitanga Ntale, Lawrence, abo Kiboga Yanga eyo. Kati njivaamu ngenda mu Black Bullet. Tugenda mu Black Bullet tugenda eyo ku ze bayita zono. Tugenda twali Lweza. Tuzannya awo Kajjansi. Bantadde mu goolo ya Black Bullet kwolwo. Nakola zi save. Omwami oba omuzannyi former national team player gwe bayita Mike Serumaga. Basinga mumanyi bulungi. Ngamba Yanga nga okwata goolo. Ngamba yangu njagala kuteeka eno tiimu yange. Tuukayo nesibitwalanga bya serious nze ne muwe ennamba. Naye Mike Serumaga yannemerako mpaka ne ngenda nembeera e Kajjansi. Nenjoyininga eyo Lweza. Awo ebiseera Lweza we yajjira awo mu Big League. Mbeerawo naye walingawo abasajja abakwata goolo abaali baginsinga. Waliwo gwe bayitanga Majwega, waliwo Seguya Julius. Abasajja nga bakwata goolo y'abasajja bakulu. Ng'olumu bakuwamu awo n'okolayo by'okoze oba geemu nga si y'amaanyi agamba agenda okwata eno tugikuwadde. So tuleeta awo Lweza mu kibinja ekisooka neva mu Big League negenda mu kibinja ekisooka. Kati ekinzija Lweza awo ndowooza football career yange awo we yakoma Lweza. Bankubira aba Kiboga Progressive. Ne bampa omulimu. Ebiseera ebyo nga bampa emitwalo 10. Yali 8 ku Progressive. Emitwalo 8 nga baŋŋamba ku training nga ttiimu eya Kiboga Progressive. Naye kati omupiira netball naye engeri gye yali atandise okunnyigira. Football no naye baddemu sigattako kuba ekyasinga okunzija ennyo mu football. Waliwo ttiimu ya KJT, Kampala Junior Team. Ennyonyi yansuba nga siina ssente. Ebyo abaana be bagenda egothi ebyo ne bazannya emipiira ebyo. Sweden. Mujjukira oba ojjukira omuvubuka gwe twalinga nawe awo ku Kiboga Progressive gwe bayitanga Shafiki, kagolokipa akali akampi ako. Oyo Fiki oyo bamuyitanga Chani eri. Ne bagenda kubanga balinawoko ku ssente. Ne ŋŋamba mupiira nagwo gwakwessaamu nnyo ssente nnyingi. Bwe twabeeranga wano mu Black Bullet nga mumala okuzannya maaki nga bagamba maaki 3,000 mugabana abantu babiri. Abantu babiri. Okitegeera. Bwe babakubye bayinza n'obawa olwasa mugabane babiri kati olwasa buli omu 5 nga ye ttiimu Black Bullet. Kati awo neŋŋamba naye akapiira kano ndi muzannyo mukyamu kati nzija ku Kiboga Progressive
nga coach. Nakkiriza nga njagala kubaako kyenzimba kuba ngenda okujja ku Kiboga Progressive nga maze okufuuka coach omujjuvu kuba kosi nali maze ogisoma eya coaching ne umpiring nga ngisomye. Mu kaseera ako nga ntandise okola ki okubeera coach wa Progressive nagamba kaŋŋende nvumiriye ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba ndabe nga nsobola okukyusa ttiimu ya Kiboga Progressive. N'entraininga ttiimu ne performinga ne tugenda ku region ne tukuba abantu nga tulina okugenda nationals. National eyasooka waliwo eya 2010 yali wano Hoima, wano ewaffe Hoima ne tugigendamu ttiimu ne performinga ne tukomawo. Naye omwaka ogwaddako bwe twakiika twalemerera okugenda ku nationals. Ku Progressive watendekayo myaka emeka? Natendekayo emyaka 2. Myaka 2. Ogwokubiri tegwaggwako. So ogwokubiri mwalemera ogenda ku national. Nenzija nensala aba Kiboga Light. Kati ova ku Progressive ogenda ku Light College. Ne bansuubiza ensi n'eggulu ne bagamba oyo kooki yasinga mu muleete. Ngenda. Era ki? Mwaka kyawo? 2014. Nenzijaawo ne tutraininga ku Kiboga Light College. Timu era ne performing. Bwe nali ku Kiboga Progressive jjukira Mr. Charima yali aswitchinze ng'ali Kateera. Yali amaze okuva ku Sevier. Era Kiboga Progressive omwaka ogwo yakuba Sevier. Kiboga Progressive negenda ku final ne Kateera. Bwe nzija eno ku Light ne tukuba abantu nno ne risiiti ne tugaba. Tiimu ya Light ne kuba final ne high standard Kateera kubanga Sevier yasanga Kateera. Ne tusanga Kiboga Progressive. Ne tukuba Progressive ne risiiti ne tumuwa ne tugenda ku final na high standard Kateera ng'emaze okukuba Sevier. Kati tumala okuba wano eno tuteekateeka nezigenda ku regional tezaabula. Nezigenda ku regional zaabula. Kati ebiseera ebyo Sevier yali etrainingibwa Mr. Zimula. Mr. Zimula. Nampita. Ngamba bana tebagenda ku regional nti jangu nyambe yambengako mbeera bize eno ebiseera ebyo nga kansala ate nga ayina n'emirimu gy'emirala egyo. Kati ngamba bw'oba toli bize jangu. Kati osiku gundi nali nfunawo 7. Ne bantema n'enzira eri ku Sevier nga nfuna 5 naye ng'etaano egyo Mr. Zimula yazimpa. Kuba ye yaŋŋamba jangu tukolekole. Oswitchinga ova ku Light ngenda ku Sevier. Traininga ttiimu ya Sevier eyo. N'abaana abamu abajjayo ku Light kubanga nga ndaba tewali kikola kiddako. Badda ku Sevier oyo Namaganda Grace, waliwo Nakalema, ne bajja ne basanga eno ba Gift omujjukira tuteekateeka ttiimu ya Sevier.
ne tugenda e Rukungiri. Twakuba abantu. Twasooka ku Regional ne tukuba abantu twamalira mu Kyakusatu ne tugenda ewa e Rukungiri ku Nationals. Tiimu ne performinga ne tukomawo. Mwaka ogwaddako Mr. Kansala Mr. Zimula tena ngamba njabe omanyi nfunye ekiddiiro tugenda ku progressive iri mu ngenda kikwasa muteeseganye ne Mr. Sekandi konze atondeseewo oba tugende babiri ne ngamba sigala wano kwasaganya Mr. Sekandi kuba obudde mbuyina ate eri bampa obudde butono lwe ngenda okukola ngayo amba kyekyo nti kyekyo njogera na Mr. Sekandi nkangamba 10 Olinnya ova ku 5 jjukira nali eri 8 7 nenzira ku 5 nenzira ku 7 nenzira ku 5 nenzira ku 10 ekateekaawo nga ngamba nja kukola kankole seera ebyo nga njagala nnyo producinga kuba buli bw'ozannya ekyegendererwa kyange bayizawo ebiseera ebyo ekyali nnyo kya ssente kyali nnyo kya kulaba nti nsobola okuva ku level eno ne ngenda endala kyova olaba ku progressive naddukayo ekinzirusaayo nti tiimu emaze performinga baganya ogitwala ku Nationals oba baganya ogitwala ku Regionals kati nga mu buli mbeera nze ekyo tekingattako ng'omuntu obanga nali nga ntraininga nti bw'oba ogenze ku Nationals eyo oba ku Regionals tiimu bagiraba byezannya ne babuuza ani agitraininga ekyo kimu oba ne babuuza omuzannyo oyo twagala kumujja ku Sevilla tumwagala Buddo tumwagala Kitende tumwagala Kibuli kati nga buli tiimu bweba nga teyeeyongeddeeyo tofuna exposure mu biseera ebyo nensigala ku progressive ku Sevilla omwaka ogwaddako tusanga semi-finals zaali bukomero osangani Sevilla High School versus Kiboga Progressive ulira eri waliyo Mr. Mugwanya nze ndi wano twesooka kwesanga mu kibinja kana akantu Mr. Serebe yasinga okukajjukira obulungi tuzanya game mu kibinja gugwa bayeza ani awangudde Sevilla ewangula Progressive by 2 bwegugwa by 2 nga kyali kirina okuba nti namba emu weno addamu akwata namba 2 mu kiri ekibinja kya Kateera oba ebibinja byaliwo bibiri Mr. Zimula ye yali technical kati waliwo Mr. Serebe ekibuuzo kyeyabuuza Mr. Zimula kijja kitya nti bwe tuvaayo nga bwe nkugambye playing format yali erina okuba 1 versus 2 versus 1 kati bwe tuva mu kibinja tumaze oba kuba progressive tebamatira bagamba batubbye biki kino bakoze bwe bati kati tutuukaawo Mr. Zimula agamba nze nga tekiniko tulina kukuba kalulu umbe n'akalulu kasetinge tugenda okulonda bati Lwamata ngezanya Kateera jjukira Lwamata Central ye almost yemu ne Kateera progressive Sevilla
kati nga Mr. Sereba agamba biki bino twatandika dda bulijjo tuzanya bwe tuti ne bwe tuti. Mr. Zimula namugamba namugamba bino si bya bulijjo nze tekiniko ko Mr. Serebe oba tekiniko babusomerawo nga omumanyi nanyiga mbozo wa tekiniko babusomerawo tetugenda guzanya kati nayina abaana naye nga abaana bali babeewulira naye nga nange ngamba ntuzanya tutya omuntu ate gwe tuzanye mu kibinja gwe tumaze okukuba abaana bakola bwe bati Kasaako bampita coach yange batuwadde progressive coach olaba wali we tumukubye katono nnyo eyo temuwoze ebyo tuzanye Mr. Serebe nga mugambo manyi tuzanye ngamba nobo tekiniko babusomera Mr. Zimula mwonoonye empiira ate Mr. Kyalema ye yali chairperson Mr. Kyalema bwe bati we bakola tuzanye bakwata progressive by 9 eri Kateera nekuba Lwamata netujja wano Kateera yatusinga nno goole eza era omupiira ogwo gwatuluma nnyo kubanga twali tulabanga n'ekikopo tukisobola oli tumaze omukoona by 9 ono ekyali eyo tiimu y'aba gift eyo tiimu ya gift zali nga yateeba n'oli omuwala omulala Morini abo tugenda awo tovaawo tugenda ku regionals naye twatuukayo nga ne tuzannya omupiira tumala okukuba baatuwandiikira buwandiisi bbaluwa temujja kubanga twali tulina ozannya Agape ku semi-finals ne bagamba temujja. Lwaki temujja? Nti baali balina omwana gwe boogera naye ate nga omwana gwe boogera nako yava ku laiti n'agenda ku Saviour. Mr. Sekandi awo naggwamu amaanyi nawulira nga eby'emipiira bitandise omutama. Naye omwaka ogwaddako ne tubeerawo ntuzannya 2000 mpaka 2018 atiimu ebeerawo awo mpola kati ndowooza 2018 bwenva ku Saviour nga awo Mr. Kajimu nga yakajoininga Saviour agamba Saviour ekoze erinnya mu kiboga mu sports kati twagala kabonero. Sports ne batandika okumukendeeza ne bafokasinga ennyo ku kabonero naye yali tannaba kutayye netball era tubeerawo mpola paka lwe nafuna omulimu gwa Trinity Catholic High School. Ogwo gwennyini omwaka 2018 nenjoyininga nengenda era kati gyenkola ku Trinity Catholic High School. Mr. Sekandi yakankomyawo ndowooza last year. Anti mbadde ngenda kubuuza nti ate nga ku bakochi aba Saviour nkulabanga gwe head coach. Era Saviour High School bwe yaŋŋamba ne mugamba oba oyina mmeka oba toyina oba oyina ngenda kujja tukole ku Saviour High School. So mulimu gwenkola ku Saviour High School nga coach gyendi naye volunteer work lwansonga essomero lya Saviour liri ku mutima. Kati era ye Mr. Sekandi aŋŋamba bugambi coach twongeremu kino tuteekemu kino. Kati era bw'anaatuuka ng'agamba njagala kino kati njagala kuwangula njagala kukola kino tubikola
kubanga go omulimu oli ready. Sevia nagambye erina kuba university. Kati tulabye profile ng'ejozeewo ng'otambulamu n'eng'ejozimbyemu olugendo lwo. Kati nja kusooka ekibuuzo kino. Akapiira gwe nga ggwe openetrating otya okuva wano okutuuka ali ku national team? Kuba mu biwadde oyogera sirabyewo ogambe okonde ku national team kyokka ng'ate ebbanga etali lya wala nnyo obadde omu kuba ali ku national team. Kyekibuuzo kikulu nnyo. Nga bwe nkugambye ebintu bino tebizze oli ayinza okulabaawo n'agamba oyo biki naye omuzungu akiyita resilient. Kuba si kwe kulemerako okwo nti netball olwaleero ekiboga yokka kiboga nga gye twogerako. Olwaleero singa oyogera ekigambo netball mu kiboga n'otayogera linnya Mujabi n'otayogera linnya Kyalema oba toyogera netball oba olina ekirala ky'oli mu kunyumyako. Statement eyo giwulira nti bw'oba oyogera ku kiboga n'oyogera ku kigambo netball n'otayogera linnya Sekamatte Sam Kyalema oba Mujabi Ephraim oba oli mu kwogera bintu birala si netball, oba oyinza okuba oli mu dduulu. Kitegeeza ki? Nti kulemerako bwe mmala okusoma umpiring ne coaching natandikawo academy n'essaawa zino ekyaliwo naye abaana batera kubeerawo mu biseera bya holiday era otera okutuyitakawo ku St. Andrews nga ne ntandika okutraininga abaana abato okuzannya. Nentandika nenteekawo kiraabu eya Kiboga Netball Club. Netball Club tugenda gyogerako kuba yemu ku bintu ebifuuse ensonga mu kiboga wano tugenda giwa akadde kaali. Kati nentandikawo Kiboga Netball Club. Oyo nno Mujabi gwe ndi mu kwogerako. Bwe ntandikawo kiraabu eyo nensoma umpiring. Umpiring erimu levels 3 naye nga sinnagenda ku umpiring nti erimu levels 3. Ekintu ekifuga netball mu ggwanga bazanyi kyekisooka balamuzi beba umpire ne ba coach. Ebyo byonna mbibadde ku level zonna. Mbaddeko omuzanyi wa national team, mbaddeko umpire ku level zonna. Mbadde nkugamba ziri levels 3. Levels zonna 3 nazisoma nenzigukuka. Eza umpiring okulamula nenenya ku level eya Africa gye bayita Africa C level. Era bwe kijja mu kulamula mupiira ndi ku ddaala eryo erya Africa C level. Nawo waliwo 3 kati nina ezebbiri zenjagala okugoba. Njagala kugoba NB mbenga ekyafirika nkimaliriza. Ngende ku ddaala ly'ensi yonna. Era olwaleero singa koose eyo kye neetaaga kyokka kufuna accessibility. Ngeri ki gye njifuna okugisoma eya Africa C lwansonga I mean Africa B ne Africa A lwansonga nti wano mu Uganda batera nnyo zitegeka. Era ndowooza Africa C eyo gye yategekebwa ku
Kamucha mu mirembe gujja Honorable Sala babiri ekityo ye kosi ya Africa se yasooka kati neetaaga B naye nentegeera butegeezi nti ne bwe beeri London nina okunoonya ssente ngende nsome B ne A ngiveeko tugende ku mutendera gw'ensi yonna. So mu Uganda bangi abali ku level eya Africa se nkakasa nga tetuwera bantu 30. Tetuwera abantu 30 bwe tuba bangi tulinga abantu 23. B ne A. B ne A balinga abantu 4. Kati ndowooza olaba eyo umpiring. Then bwe tujja ku coaching. Coaching kuviira ddala wansi owulidde engeri gye natandikamu amasomero abaana ba primary mba tweyinizeeko essomero lyeyo Review amasomero genkozeeko. So mu mbeera eyo nayo eyina levels 3 coaching. Levels 3 eza coaching nazisoma nenzimalayo. Nazisoma nenzimalayo. So kiki ekitegeeza ndowooza kati awo olaba mujabi bamuyita batya lwaki era yaliwo tewabeerawo doubt. Then ensonga endala national team. National team yasembayo okugenda mu Africa Cup ey'abalenzi. Ndowooza era ye yasooka okugenda mu Africa Cup eya Team de Loco. Tiimu eyo nagiriko naye mu biseera bya training nga tuli mu training nafuna injury. Nesisobola genda na tiimu yali erina okugenda South Africa okuzannya nenfuna injury era abajjukira abaaliwo gundi eyo nagimalako training eyo nagimalako nga nyambako in umpiring and other technical work. So omupiira nenguzannya n'ekisembayo ekikulu mu byonna ng'oggyeko biri ebisatu tulina kye tuyita administration. Mbadde administrator wa teams, mbadde administrator kati Kiboga Netball Academy, Kiboga Netball Club. Kati ebintu ebyo byonna bw'obigattagatta olwaleero ne bakuyita ekyewuunyisa kuba kati bw'otunuulira eno Buganda yonna Buganda olwo tulinamu Masaka, tulinamu Kiboga, Kyankwanzi, Mukono, Wakiso, abo bonna bali mu Masaka. Olwaleero abantu bwe bavaayo ne bagamba oyo abe atutwala era ayinza akulira netball mu Buganda. Yenze vice chairperson technical owa netball mu Buganda. Kati bw'ogattagatta ebintu ebyo n'ogatta administration n'ogatta okuzannyako si nnyo naye n'ogatta umpiring n'ogatta coaching. Kati amagezi ago gonna ebyo byonna bw'obigatta oli n'akuyita nti jangu. Olwaleero ne bwe ngamba nti Mujabi ye coach wa national team ekyewuunyisa kubanga nina top level mu Uganda qualifications mu Uganda njiyina mu umpiring njiyina n'okusingamu. Akitegeeza ne bwe baba bakedde nkya ne baŋŋamba gwe coach wa national team ekirina ekyewuunyisa. Kati oyogedde ku Kiboga Netball Club. Yes sir. Kiboga Netball Club idea yo wagijjawa era yo ogitandika mwaka ki? Okutuuka ne kati ne level zetu sena kati weri neyanziza
Kiboga Netball Club eyo bwe ngenda ku Kiboga Light College yenfunira idea kubanga mu 2007 nkugambye twategeka Mr. Kyalema yategeka course ku Sevier 2009 nange ntegeka course ku Kiboga Light College era Mr. Nelson najja n'asomesa abantu umpiring olwaleero bw'otunuulira ba umpires abali mu Kiboga n'abali mu Uganda bangi nga bafuuka ba umpires olw'okuba nina amaanyi gentaddewo nga bafuuse ba coaches ne mu Kiboga ne mu Uganda kubanga ndowooza ng'oggyeko federation ne region ya Masaka ng'oggyeko federation ne region ya Masaka Mujabi yasinze okuorganizinga courses mu Uganda mu Uganda yonna ng'oggyeko courses eziri organized by federation ne region ye Masaka eyo njiwamu respect naye ba umpires ne ba coaches oba courses ezibaddewo ndi mu kifo kya kusatu bwe nteekateeka course eyo eya Kiboga eyo ne bavaamu ba umpires abo boolaba ba Mr. Kiguli. Mr. Kiguli yali yasomako edda naye kati mulimu abo ba Mr. Siasa, Tone, ba Vicky abo bonna basomera awo course. Then ne tujja ne idea. Twaki tetutandikangawo kilabu yaffe kubanga bambi baali tebalina we ba practicingira nanke nnyini okutandika umpiring nga kizibu okufuna wokola ki wo practicingira era ekyo ngenda kyogerako umpiring okuva no level okuva we nasoma ntuuka nti eri ku national ne batandika okugamba nti kati ogwo mupiira munene tuleete Mujabi kati bwe tutandikawo kilabu eyo nga tulowooza kilabu eyo ejja kutuyambako ife okupracticinga kubanga okusoma nga tolinawo practicingira jjukira wano mu Kiboga tournaments ntono tugamba naye bwe tugamba nti ne bwe tuba tugambye training Thursday, Saturday ne Sunday musobola okujja ne muzannya ababiri oba abasatu ne ba practicinga nga ba umpire nga kitwongerako. Then ensonga endala yali ya kuyamba baana naddala mu kusoma kilabu eno esobola okuyambako abaana okusoma nga beeyambisa netball of which kilabu ekinkoledde bulungi nnyo baana basomye masomero ag'enjawulo ag'amaanyi bafunye zi universities so nebanga idea yange ndabanga ekola newankubadde nkyayagala ekolere ddala. Kiboga National Netball Club eri ku ddaala ki? Kiboga Netball Club eri ku ddaala ezannya gye bayita second division eya National League. Underline the word National League. Kati akagamba ako National League kiringa eno mu football tugiyita eringa big league. Era olwaleero Kiboga Netball Club singa ebeera mu bantu abana oba abasatu season eno tuva buvi mu eyo level okugenda mu level gye bayita Super League. Super League omanyi kye kitegeeza yesemberayo ddala. Kati olwaleero fe abatandika nga ttiimu ya kyalo eri awo tetegeerekeka gatte ono tugatte eno bwe tuba nga tuli ku national level it's a progress. It's a progress. It's a very big progress. So naye nga
Kiboga Netball Club tukyetaagira ddala okubanga mwongerako okuva ne mu mbeera eya bulijjo. Kati ku Kiboga Netball Club nasigazzaako dreams 2. Esooka kulaba nga tufuna motoka transport eyaffe, kuba kyekisinga okutunyigirizaamu. Olwaleero ttiimu ogijja wano ekiboga n'egenda mpaka Kampala, kuba Kampala gye tuzannyira liigi yewali ku bisaawe ky'osobola okugamba nti okyalizaako. Kati mu mbeera eyo bintu by'emmotoka ebyo bitukaluubirizaamu nnyo, era abantu b'ekiboga abadde wamu ne ttiimu yaffe eyo eya Kiboga Netball Club, ayinayo 100, ayinayo 2, ayinayo 1,000, ne tulaba nga ttiimu esobola okugenda n'ezannya n'ekomawo. Naye bwe tufukeera enkya nga tuyina baasi wali ng'eriko Kiboga Netball Club, kati tuba tunajja tutya Abudu so tuweeyo 10. Motoka eyo yennyini eba ekola ssente zisobola okututransportinga ate n'okusasula ku baana. Mwana n'ava mu geemu ogamba agendako n'egy'etaano, gendako n'ebiri, gendako n'etaano ezo okuzannya omupiira n'omugamba weebale. Waliwo we tubadde tuzannyira nga n'ekyemisana balina kyeryako, era neebazannyi abazannyi ba Kiboga Netball Club ne ba administrator ba executive. So mu mbeera eyo kitegeeza ki? Nti omwana kimuwa amaanyi yeemu. Ensonga ey'okubiri gye njagala okulaba ng'egguka ku Kiboga Netball Club, kuba kati Kiboga Netball Club efuuse ensonga mu Kiboga. Muzibe akiwulira muzibe awulira n'agamba waliyo Kiboga Netball Club, ate Kiggala alaba n'agamba waliwo Kiboga Netball Club. Kakitegeeze abantu batandise okutegeera amaanyi ga Kiboga Netball Club. So mu mbeera eyo dream ey'okubiri gye neetaaga okulaba Kiboga Netball Club kwe kulaba nga tufunye amaka. Amaka gategeeza kinene. Omuntu ova ku kasaawe nti twakakubye wano ne wali anti kiwedde. Twetaaga maka, omuntu wajja nga ne ttiimu ne bwe ziba zivudde Kampala oba ziri 2 oba 3 oba 1 ejja wano eno agamba abasulaawo n'obasuza ne balya bulungi, ago ge maka, n'okuzannya ne bazannya. Naye kyemmanyi Mukama ng'atuwadde obulamu, insha Allah tujja kukituukako, kuba nagambye akagambo kali resilient, kulemerako pushinga kino n'ogezaako n'ogamba kino kannemereko. Naye kati mu mbeera y'emu eyo olaba bisoomoozo ki bye tulina oba kale nga mmwe aba Netball bye musanga ng'oba oli awo olaba nga byabadde bisobola okugonjoolwa oba mubamu abantu ab'enjawulo abeenyigiramu ng'ovudde ku bantu ababiraba obulabi oba abanyumirwa omuzannyo. Bintu ki ebiri meeting ogamba singa bakwatako ku kino nakino nakiri era baani? Ekisookera ddala kino ngenda kijjako ku level ya Netball. Njogere ekigambo sports. Newankubadde njagala nnyo Netball, naye katukozese ekigambo sports. Bw'otunuulira eggwanga lyaffe Uganda,
abantu abasinga sports tebamutwala nga kyamakulu. Eyo no big challenge. Kabawe bano bannabyabufuzi era obimunnyonnyola naye nga tabitegeera. Okitegeera. So mu mbeera eyo nebeera nga challenge nnene nti omuntu kati nze singa nze nga ndi biliyoniya olwaleero Uganda ebintu bye nandisoose okukwatako bibiri. Ekisooka agriculture. Toyina ngeri gy'osobola kwawula Uganda ku agriculture, tosobola. Lwaki? Ti ekyo yefe. Ekintu ekyokubiri ekivaamu sente sports gwe tutafuddeeko. Gwe tutafuddeeko. Nedda. Kankuwa example. Abatulaba n'abatuwuliriza olwaleero ani atamanyi Judith Mugabi? Naddala wano mu kibuga. Oba oliawo batono ddala. Naye olwaleero Judith Mugabi nze nali ku Kiboga Progressive we na trainingirangayo netball. Ntera okugendayo ku ttiimu y'abalenzi ne nnyambako ba goalkeeper. Judith Mugabi yajja ku Kiboga Progressive nga goalkeeper. Waliwo muganda wange oyo gwe bayita Eddie Katumwa ne coach Kigundu nga be ba traininga. Ne bajja Judith Mugabi mu goal ne bamuteeka mu maaso. Olwaleero ashininga. Essente nawulidde byambu naye nga ndowooza nti kituufu kuba waliwo sente era ze baali bamuwa ku Vipers n'agaana. Waliwo tiimu gye yagenzeemu eya Sudan naye sente ze bawadde Ssemugabi nga sente ensajja zikyusa obulamu bwe ne zikyusa n'obulamu bw'abantu abamwetoolodde. Olwaleero kati nze tubeera twogera ebya ssente, waliwo abantu ababa boogera ebintu bya ssente. Ssemugabi n'agamba ninawo miliyoni 3, ninawo miliyoni 10 tubeeko pulojekiti gye tukola. Naye nga tuli mu bya mizannyo. Alan Okero wansi wa gundi wanga lyonna ayogera n'agamba kino edda abo tugende abo baawano ba Messi basasulwa sente bano baani twogere ku bava eno mu Afirika bano ba Sadio Mane ba Muhammad Salah kuba Dennis Onyango. So ani ono mwesigwa alina n'essomero kati eriri wanene Kakiri. Naye musajja. So mu mbeera eyo abantu naddala abakulembeze ebyemizannyo babisuuliridde. Then ensonga endala ngambye tuteeke mu sports bagenda ne baawula sports ne bamwawula ne bagamba wano football no netball. Kati ne baddira essente zonna ezandiyambye federation yonna federation zi zonna ne bagamba ezo zonna zigende mu football. Nze guno oba mwaka gwa 3 oba gwa 4 olwaleero gavumenti bwejja negamba okuva mu myaka 4 nakati
nti waliyo milioni 10 oba 2 oba 3 ze bawadde netball eziriyo. Oze Shikrenze kwata kya kumeka mu ranking munsi. Katonda wange. Naye ngabo ansooka nziremu ekibuuzo. Tuyina ebintu bibiri. Tuyina kye tuyita World Cup ranking. Ne kye bayita World ranking. Mu World Cup eyasembyeyo okuzannyibwa Uganda yakutte ekifo kya 5 mu nsi yonna. Kitegeeza of course mu Africa ebeera namba 1. Ekyo ndi mu kwogera ku World Cup ranking. Then waliwo kye bayita World ranking. World netball ranking. World Cup ranking. Biri. World netball ranking. Uganda ekwata kifo kya 6. South Africa ekwata kifo kya 5. Kitegeeza South Africa inamba 1 mu Africa. Uganda inamba 2. Naye ndowooza ng'ogyeko kiyinzika sente ezaweebwa Uganda okugenda mu World Cup. Naye wokwatira sente noziwa tiimu egende mu World Cup, eno ebaddewo etya okujja okufuuka bano abazanyi national team babeerawo batya, bavaayo batya okubalabako okutuuka facilitating egenda mu World Cup facilitating egenda mu World Cup yokka. Nasembyeyo wano okuwulira abaana jjo nasanyuse nnyo kubanga mulimu ne Judy Semugabi sente yazifunye. Naye babadde just ku kyani ulira kyani tiimu ezizannyira within Africa just kyani, but they got billions and billions of money. Naye netball namba 6 njagala omwana aveeyo agambe nti bwe twakomawo mu World Cup nga tukutte ekyokutaano netball baatuwaayo milioni 5 kale 2 kale 10 kale 5 kale 4 tugende kumeka 2. So ye netball. So nze kyenyinza okugamba challenge eyo okugiddawo gavumenti bwe kituuka oku facilitatinga sports baleme kwekubira ku side emu. Well, nzikiriza nange nina okukkiriza nti football yasinga okuleeta abantu abangi oba yasinga popularity y'abantu, naye sente zino ezifuluma nti za kuyambako nti olwaleero biliyoni singa bakwata biliyoni ne bagiwa football kitegeerekeka. Kwatayo n'obukadde obulala 5 bubeere ni mu netball, bakwatayo obukadde 5 oba 3 oba 4 volleyball, bano abaddusi athletics, boxing, golf. Kitegeeza ki? Buli muntu afune. Ate nze mbadde nze singa nze pulezidenti w'eggwanga lye no sigambye nti ngenda kubeera, ngamba singa nandi tudde n'ababaka ne mbakkirizisa ne mbagamba nti sports bwe tuba nga twagala sports tiimu tuziwe kusinziira ku performance.
Paiza we Netball alina nakubanga yasinga okufuna sente nyingi. Why not? Netball athletics ndowooza na boxing. Rugby naye abakola. Naye kati tuwe okusinziira ku performance. Ninze nga nze idea lwaki si ku performance. Kubanga twagala gold. Cheptegei huyu ajireesa, tumwongere ki? Tumwongere sente. Africa Cup. Kati Uganda erwana nti singa tukiika mu Africa Cup mu football. Ngeri shikwenze egamba World Cup maze kati World Cup oba tunakwata kifo ki kati. Naye ng'olaba shikwenze eyo singa Netball bamwongeramu amaanyi financial. Tusobola n'okeera enkya n'otwala World Cup. Asoboka nga sente weziki kati aba abantu betukompitinga nabo. Naye ogenda oli mu kuzannya New Zealand, oli mu kuzannya England nekusinga goolo 7, nekusinga goolo 5, waliwo ne wetwakubako New Zealand mu Australia mu first 5. Naye nga Australia gye tukuba mu first 5 ekwata kisooka mu nsi yonna, ranked number 1 mu nsi yonna, naye n'omukwata n'omuku. Kitegeeza ki nti singa amaanyi ago tugongera mu teams competing, I mean mu sports competing. Kale for the start tubawe ekisaanidde okusinziira nti eno sport bweti tugiwe bweti lwa nsonga ekola bweti ne bweti. Basinziire ku performance, basinziire ne ku popularity y'abantu y'omuzannyo gwonna kutwaliza awamu. Kuba ndowooza eno Uganda nga bweri Uganda ng'oggyeko football, omuzannyo oguddako mu Uganda Netball. Somero ki eriri mu Uganda nga lirina ekisaawe kya football nga teririna kya Netball? Kizibu. Naye kyangu nnyo okubanga lirina ekisaawe kya Netball ne football nga tekirina mizannyo mirala. Siri mu kuba mizannyo mirala, naye ndi mu kwogera ku maanyi ga Netball. Abantu n'abakulembeze bwe batafuddeeko. Eno ebyaffe olwaleero nze nandibadde sigamba nagamba nti Kiboga Netball Club ate tunoonya bbaasi. Nga gavumenti weeri. Tulina ttiimu meka mu liigi, ne bwe baba tebawadde ffe. Ttiimu meka mu liigi nti ttiimu 13 eza Super League. Buli ttiimu ya Super League ngiwadde ka Costa. Ino nti si bizibu, bisoboka, bakulembeze babisobola. So mu mbeera eyo ezo ze zimu ku challenges. Ezo challenges 2 generally mu muzannyo zetuyina. Kati Mujabi gwe nga gwe omuntu otambulidde mu sports, particularly mu football ne Netball. Nevole namuzannyako. Akati biki byofunye mu byogamba nti bino mbyenyumirizaamu bijje mu sports nga owa encouragement omwana ali yakulaba maybe munabya mizannyo nga gwe ng'omu encouragement nti nze kino nkituuseeko bino mbituuseeko particularly nga mpita mu sports. Naye anziza ekisooka mu sports oba kusingira ddala Netball ozeemu erinnya olwaleero kati eri ku level ya Kiboga navuddemu
Olwaleero kizibu nnyo kubanga oyogera ku netball wa Uganda n'otayogera ku Mujabi nga Mujabi taliiwaawo. Si wala nnyo gye mbeera eyo mu bifo biri eby'abasembayo. Kale Uganda waakiri mbeera mu bantu 10 oba 5 n'ogamba waliyo ne Mujabi. Kimu. Ekyokubiri, netball annyambyeko okulaba nga nnyamba abantu abalala okusoma n'okufuna emirimu. Kiki ekitegeeza nti mu kuyita mu netball oba mu kuyita mu sports abantu basomye. Saagala gamba nti gundi ne gundi ne gundi, naye basomye secondary schools, universities, baguladuatinze with degrees, bafunye emirimu olw'okuba nabatandikako. Jangu tukole bwe tuti abamu gwo balabyeko. Naye yasembyeyo okuguladuatinga wamulaba wano gift wali ku Victoria. Kisegeera. So mu mbeera eyo si kitwala, I don't take it for granted. Nti olowooza singa nabadde si omuzannyo teguliiwo, sente mmeka ze nsobola okukozesa okulaba nga abaana abo basoma. Kyo kyakubiri. Ekyokusatu, netball annyambyeko okutambula. Nali ndowooza nawe nabeerera nakugambye ku kintu kya KJT. Nalowooza nti ennyonyi nja kugirinnya mu ki? Nja kugirinnya mu football. Nalowooza mu football nja tambula nnyo. Anyway, ekyo kyonna kiri mu sports. Otambula no visiting eno. Olwaleero ntambudde. Ye ate Uganda watono nnyo. Wesisobola kutuuka ne ŋŋamba mbuzaayo wamu. Kugambe eyo waliyo gundi. So mu mbeera eyo olaba nga buli wentuuka nsobola okubaako kye nneekolera. So mu mbeera eyo nayo nsonga nkulu okutambula. Eriyo omuntu abadde wanene ekibuga nga ne Kampala tatuukanga. Gye bali owakana Mwabudu nga gyali eyo. Naye kati mu mbeera eyo okutambula nakyo kikulu. Then ensonga endala, gundi ne sports naddala netball mpadde ku ssente nganza omuntu bw'olaba nga nze alabika obubi. So yampadde ku ssente, natandikawo nange business kange kali eyo side zeeyo kakumiro mpola naye era nako nkajje mu netball ate era mulimu bya mizannyo. Then kisembayo nayo nga nsonga nkulu nnyo nnyo sports ampadde emikwano nnyo, kuba kati oyinza okubeera oli awo n'ogamba Abudu ye ate nandize ntya wano ku Sevilla TV kati eri bali mukundaba yoyo bambona. So nfunyeemu emikwano ate egy'obuvunaanyizibwa. Kati luli twabeeranga wali ku Sevilla nga obeera awo olinda
olinda abasome wali gundi nakati obeera wali ne Mr. Sekandi nakubuuza naye koki wano tukoze tutya ongeremu ki wano tugattemu ki omukwano oli kwegamba waliwo n'ebifo bye nnali sisuubira kutuukamu abantu abeera awo n'agamba tugendako simanya bagiyita batya twagala kusisinkana ku gundi naye nga gw'osiiba naye njagala kulaba ku gundi naye nga gwe gw'oli naye eri abagamba eyo Master oyo mufunye ntya kati Master waliwo pulaani bweti ne bweti tukole tutya so mu mbeera eyo emikwano kikulu emu okulambula ne ssente era omuntu yenna oba owa sports yenna eyandibadde awo wandibadde olowooza ku bintu ebyo ne bw'atabanze omuntu omulala yenna ayinza okuba sinze nga seeyogerako nga muntu naye abalala netibwe bamufunyemu ki bana batambula basiiba mu nziga waliwo abali mu kilabuzi basasulwa abali ku for example prisons netball club police netball club abo bonna abazanyi abali eyo bali ku musaala city council KCCA bali ku musaala then waliwo kati UCU abasinga basoma eyo nomanya nti ngenze nfunye eyo diguli so mu mbeera eyo sports kikulu nnyo eri athletes ne administrators nnyo kati bubaka ki boyinza okuwa omuvubuka ali yakulaba ali mu sports essaawa zino oyinza mu encouraging otya ki kyoyinza okumuwa kyenyinza okumugamba nti bw'oyingira sports kulemerako sports kulemerako kirala discipline y'omu abeera waali nze ndi wendi lwakuba discipline nze umpiring kankunyumizeeyo kasitole kamu mu umpiring nga era we wabuuzizza abantu abeera eyo n'agamba lwaki era mujabi umpiring bwe mutandika wano ekibuga okufficiatinga games nga nazo zennyini tezirabika natandikanga okwessaamu ssente nga ngenda ku league national league yalinga ezannyibwa Nakivubo by then Nakivubo twalinanga chief tumuyita chief umpire akulira ba umpire bamuyitanga omugenzi Bisereko mukyalo oyo yafa may also rest in peace omukyalo oyo nagendanga ng'otaddemu wano omutwalo gumu n'ekitundu n'ogenda ku national league nina mukwano gwange mutera olumu abamu batera okuterera bakafaanani nga ntaddeyo nga tuli abalenzi aba abamuyita Mpoza Ivan weeyo omukono kati nze ne Ivan twagendanga awo ku league nga naye ekitututte nga tebasobola kuwa game nga tusikowalinga goals nze ne Ivan naye nga bakusasula 10,000 2 lumu eza 2 nga nze nafunyeyo eno oba ekicuba kyange nenfuna ogumu ekitundu gwange nenninya nengenda nfune 2 naye nga nezo 2 tebazikuweerawo babala season lwe yatandika
Wasiko walinga emirundi emeka nti 2 n'omanya nti season eweddeko olinawo 4,000. Wasiko walinga emeka 5 olinamu ekiwaya kyo. Okitegeera naye nga nataddemu ogumu ekitundu. Ebiseera ebyo zaalinga 5,000 okuva wano ekibuga mpaka Kampala. Nodda mutwalo kati byakulya awo ekinene ennyo ng'otaddemu ogumu ekitundu. Ogenza okukola emmeka 2. Mu mbeera eyo natuuka ekiseera ne batandika okunjogererayo, oyo omwana asobola. Batandika okumpaayo geemu, naye nga bakuwaayo geemu gye balowooza nti tesobola kuleeta bizibu. Agamba leeta tumwaseesingire ku eyo. Kwaseesinga ne bagamba yongeramu kino. Kati ne tuva ku 2,000 nga bw'oba ofuuye geemu basobola okukuwaayo 5 ebiseera ebyo, naye nga eri abakulu babeeramu 2, 3 kitundu, naye ate nga baavudde awo Kampala. Naye gwe wagenze okozesezza gumu kitundu wonna wamu ononye 2. Kikyengezaako okulaga kulemerako na eno advice egende eri ba sporti bonna naddala wano mu ggwanga lyaffe Uganda. If you want to benefit from sports, sacrifice, then nekirala invest in yourself. Ngezaako okulaga nti nze nakolanga wano ogumu ekitundu naye nguteekamu ne ngenda e Kampala nfune ekisingako. Kati mu mbeera eyo natuuka ekiseera nga ne batandika okunteekanga ku lisiti y'abagenda ofuuwa liigi, nga bakuwa appointment ne bagamba Saturday olina game bweti ne bweti. Olwo level egenda erinnya. N'akasente kajjirako. Ne batandika okunconnectinganga mu nationals za primary egenda ofuuwe games ezo, secondary bwekityo. Naye nga kyava kunze kubaako kyenjagala kulemerako n'okusaddaaka sacrifice. Kubanza abaana ba football banyimbirirangako. Oyo mugonvu yagenda mu netball ebiki ebyo, naye nga siwuliriza era ne kati sibiwuliriza. Eri abamu ababeera awo basanga neeyo mu beti paayo 10, paayo 5 nga naye kennyini takolaki. Ali awo naye nga yagamba akapiira yakakuba. So olina kubeera focused ku kyoyagala, then you sacrifice, invest in yourself. Ebisigadde Katonda akuteeramu omukisa. Katonda omukisa gusanga yeetegese. But if you don't position yourself, teriyo kiddako. Then ekirala naddala abaana abakyalina omukisa okusoma nga bwe bazannya omupiira. Musome ng'ate bwe muzannya omupiira, kubanga awo wokka we wali ekkubo ery'okufuna mu mupiira. Osomye. Kubanga ebirala byonna ne bwe biba biganye. Ebirala kati ani njagala okuwaayo omulenzi olabika tokyamujjukira bulungi. Wamusangawo gwe bayitanga Alan. Ono yali omunene yali azanya mu maaso. Teyali munene nnyo, yali mutonotono naye ng'azanya mu maaso nga bamuyita Alan Zeri. Yali eyo yagenda n'asoma n'aguladuwetinga ne bamuwa omulimu. Kati mazima ssente ki ne zisingaawo?
Okusoma ne bw'osoma busomi n'ogamba nti omupiira guno kaguntuuse wa. Kubanga kati nze ŋŋambamu singa nali nsasula fees. Ndibadde nsasula ssente mmeka? Abalala abagusomeddeko bandibadde basasula mmeka? So mu mbeera eyo ekyo bwe kityo kiri. So mu kaseera kano tulinayo akantu akatonotono ke tugenda okuba nga tukuyisaamu. Naye etteeka ly'akazannyo kano ke tugenda okuzannya nkuwa amannya 2 nolondako limu. Tonnyonnyola. Tokola ki? Tonnyonnyola. Togamba mbu ate mbu kale ono asingako ono kiri. Tugenda kuba tuyita mu mannya agabali prominent mu field zonna. So tubera surprised nga nkubuzizza omuntu oba oli awo gw'otasuubira. Naye nkuwa amannya 2 ate gw'oli munabyamizannyo mulimu abamu b'oli nga b'omanyi. So ogenda kumpako limu. Erisoose oba erisembeyo. B'otamanyi ne b'otamanyi baba bangi. Naye kati ngenda kutandika ate tokopa bibuuzo. Asooka Cristiano Ronaldo o Messi? Ozo ng'anyi okunnyonnyola. Tonnyonnyola. Asooka Cristiano Ronaldo o Messi? Statement 2. Messi. Lindako katono. Messi kiriza. Menyemu ku mateeka. Messi is a talented guy. Cristiano Ronaldo is an hard-working man. Kale, kati owokubiri tonnyonnyola. Neymar Jr. or Eden Hazard? The Brazilian Neymar Jr. de Santos. Owokusatu Mohamed Salah or Bukayo Saka? Kasala nnyo kasala. Naye I will go with Saka. Oli mwagizi wa Arsenal. Bruno Fernandes, Martin Odegaard? Bruno Fernandes, Martin Odegaard. No. Martin Odegaard. Steven Gerrard or Frank Lampard? Steven Gerrard, Superman. Oh, world class. Frank. Okay, kale. Oh no. Bena fair. Alan Okello or Judy Semugabi? Judy wange. Naye I will go with Alan Okello. Sir Jackman Ferguson or Pep Guardiola? Anze ndi watachi era omupiira. Ndi watachi Pepe Guardiola. Ogenze ne Joseph. Kale. Enjoyment. Is this local football or international football? Enjoyment. International. Kale. Mu masomero. Xavier High School or King's College Budo? No. Don't compare Xavier High School. Xavier High School is a university. So I will go with Xavier High School. Kale. To know Coach John St. Mary's Kitende or Coach Bagala? Or Coach John St. Mary's Kitende or Coach Bagala? That's okay to get on. Rashid Mubiru, Coach Wanik, Oba Nelson Bogere, Coach Wa UCU. Yeah, they are both good coaches. Yeah, but I will go with my instructor, Nelson Bogere. Kubazanyi Joan owa St. Mary's Kitende. Oba Bagala owa Nick. Joan is a promising player.
naye baagala is magician. Ani gulonze Baagala. Kale kati ngenda kubuuza ekibuuzo kidiira ekisembayo. Is it Sewali Joseph gwe tumanyi nga Jose Omugwanya Murshid gwe tumanyi nga Shidi? Whoa. 1, 2, 3 kigende mu comment section. Basajja ba captain abo bana bonna Jose oganye osawa wakati wa Jose ne Murshid bafaanaganya ebintu naddala mu administration. Ekyokubiri, enjawulo eriwo, bazanya wanjawulo, naye bino ebisigadde basajja b'amaanyi nnyo. Kati ekibuuzo ekisembayo is it Yes. kino ogenda kiddamu bwe naaba nkisobola. Is it Yoweri Museveni or Bobi Wine? Zendiwa NRM newankubadde nze bwe mba nnonda abakulembeze nnonda okusinziira ku busobozi, naye I will go with General Yoweri Kaguta Museveni. Obedde okalinze kyekyo Twamaze dda ssebo mukulu.